Kale tukomyewo n'ekitundu ekirala tukyali mu mboozi y'omusama. Abagala okulanga naffe endagiro weeri awo wansi ku screen, tuli awo wandegeya mutukubire ku masimu tugende mu maaso n'okulanga nammwe tukyali n'emboozi eno ey'omusama. William Lwanga Katonda atunyumiza bwe yali e South Africa, biki bye yalaba era biki bye yayitamu. Sebo tukomyewo, ogambye tukomyewo awaka. Obadde osula enewe Kampala oba e Uganda, obadde osula ne mukazi wo wali mutandise okusula nga ab'essomero. Kakati we twatuuka ewaka munnaffe ono tumusanze asula mu ruumu emu. Kati abawala naye jjukira waliwo ennyumba endala eziri awo z'Abannayuganda, abamu tebaliiwo, abamu bagenda bakuyita kunoonya. Kati ng'abawala bo bagenda basulako mu ruumu eri endala, abasajja nga tusula ne musajja munnaffe. Kakati ekiro emisana twalyanga wamu, twafumbanga emmere ne tulya wamu akawunga n'enkoko, kubanga jjukira ekyemmere kintu kiri kyangu nnyo South Africa. Akawunga abantu bagula akawunga n'ebigenderako ebyo ebiri nnyo expensive. Kakati ng'ekiro twala nga gye wandiise nga sitowa wabeera ebintu by'okugamba w'okuŋŋaanyiza ebintu ngambye byotakyayagala oba. Kati awe baatwalira omufaliso. Waliwo omuzira munnaffe, waliwo omuzira kisaawe yatuwa omufaliso. Omufaliso gwo nga musalako abameka? Tugusulako basatu. Ogamba muteekako bifuba? Tugusulako basatu, abalenzi basatu. Abalenzi abo basatu benjogerako, omu yakyaliyo, ababiri twakomawo. Omu ye yasooka okukomawo, nange nenkomawo, kati omu yasigalayo. Nawulira nti yagaggawala n'okugaggawala yafunayo ku ssente. Kati bali abakyala bo ne basula babiri ruumu endala. Era omukyala omu gy'akyali, abakyala ababiri bakyali, omu yali akomyewo naye oluvannyuma era n'addayo. Katusuzaawo. Naye ku kyalo kwe tusula sijja kulimba nga ne bwonvugamu katono n'ontwala nga wali mu ka trading center n'oŋŋamba komawo nga siyinza. Ntya okukwatibwa sirina kinjogerako, okitegeera. Ekyokubiri ndaba ennyumba zifaanagana, okitegeera. Ndaba abantu bapya boogera olulimi lwe sitategeera. Ate nze omugwira w'oyogerera oluzungu buli ddakiika, bw'oyogera oluzungu bagamba ono mugwira, bakutegererawo. Actually balina olugundi lwe bakozesa bagamba makwerekwere. Amakwerekwere nti be bagwira, okitegeera. Kati amakwerekwere ago bawulira kati gavudde ewaabwe biki. Tugenda mu maaso wali tugambye nti mumaze okusula biki embeera y'okusula kati ey'omulimu obulamu obwo tebwali bwangu. Nanyigirizibwa nnyo, kati nze nali mbaddeko ebweru nga ne Uganda nga nali era siri bubi nnyo. Kati ate bwe nayingira mu bulamu obwo South Africa ne bwanyigiriza nnyo. Oluvannyuma ennyo abantu abasooka okulaga nti bakusanyukidde, wagenda olaba batandika okwefuulira, okitegeera. Batandika okwefuulira, balaba nti wali w'obeera tolina kyokola, tolina kyoleeta, okitegeera. Ekyokusatu balaba nga tebakufunamu. Eyakutwala olwo ali ludda wa? Eyantwala waali naye waatututte, naye si waabwe, si wuwe, naye yeeyiya bweyiya. Kakati ate ye yali alina ewaala gye yali abeera ku kyalo okwo. Kati ate ku kyalo okwo bwe twatuuka ate n'asengukako n'agenda awalala, n'agenda mu kitundu ekirala, kuba eri Bannayuganda tebabeera nnyo mu kifo kimu okumala ebbanga ddene. Baba bayiiya obwongo buba bukola ki? Obwongo buba buyiiya nnyo. Bw'abeerako wano n'anoonya ku ssente n'alaba nga taziraba, ng'akyusa ku kifo, okitegeera. Obulamu bwe butyo bwe batambula. Omulimu ogwakutwala nze jjukira oli yankubaganya n'aŋŋamba nti ogenda kukola mu kitongole ky'amawulire era benefits nnyingi z'ogenda okufuna n'ebirala byonna. Ntuuka awo, olijjukira, ntuuka awo
twabeerawo nga kumala nga wiiki namba tulinda batugamba nti mugira mugumbulamuko muggwemu obukoowu then tubabuulire ekiddako. Kati ani gwe abigamba ebyo? Team leader. Akati tulinda naye wakati awo nga tulinda kati awo bannayuganda osobola okukola omulimu osobola okukola ekintu ky'otandikoze. For example, bannayuganda olina okufuuka omuddu waabwe. Oyinza okwoza engoye zaabwe ojja zooza, ojja kuwoza emmotoka, okitegeera bajja kutuma bakugambe genda ku dduuka, okitegeera. Eri South Africa ku kyalo kuliko amaduuka ne mu trading center kuliko, naye amaduuka gaayo sigeegana ate ng'agaffe. Amaduuka gaayo biba biduuka nga binenenene ebeera nga supermarket. Kati ate woovaawo step gy'oboddako eba ya moolo. Kati ate woovaawo ku kyalo ate oba ku trading center ate awaddako oluusi ne mu trading center muyinza okubaamu moolo nga nnene ddala buli kintu okisangawo. Kakati basobola okutuma n'owulira nga ate tojja gaana oba tolina kyolina n'okuwoosula bakuyamba buyambi, okitegeera. Kati n'ekyokulya bakikuwa buwi, okitegeera, bakuyamba buyambi. Kati yakuleeta asuuka ekiseera n'agenda kati n'abeera nga obeera tewali ya muntu mulala. Naye kati bano be natuukiramu baali bantu baganda nga twogera Oluganda nabo, mulimu n'amawanga amalala fayini naye nga twogeraganya olulimi. Ate nga abasiraamu abamu basiraamu abalala si basiraamu naye nga twogera olulimi lumu. Netuwangala nabo abo mpola mpola n'osaawa n'olujja n'obeera nga ali ewaka wennyini, n'olujja n'oyera, olina okugonda. Bw'otagonda obulamu buyinza okukaluubirira ennyo ng'ate waakatuuka tolina ky'olina. Kati oba okyali awo oba okyali awo ne bakubira akasimu kati ku kyalo muba mwatuuse ku kyalo babamanya. Jjukira emikutu weegiri. Ene ewa Ssemakula waliwo amagye agayingiddewo. Amagye gali ameka? Bali 5. Oba ono anaakola kino, oba ono anankolera, oba ono buli omu ayagala akwegabanye. Okitegeera. Kati Kibaliza ayinza okugamba nti oyo mujja mumpeereza nja kukola naye. Ssemakula n'agamba nange oli mujja mumpeereza. Kati ku bakazi wano waliwo sayansi. Ku bakazi nga waakatuuka abasajja bayinza okugabana wangi ono nakoona n'amala n'akuweereza omulala oli bwakumala okukoona naye n'akuweereza oyo omwe n'akubira oli paasi obulamu obubaawo abakazi bayita okusomoozebwa kw'amaanyi nnyo basobola okuwuubawuubamu awo oluutu awo nga wakatuuka abantu nga 4 5 ate gw'ogenda okuzuukuka bw'oti obudde bugenze. So abakazi balina okwebeeramu b'abawala balina okwebeeramu. Ate no kiri gundi kiri all over ku kyeyo. Naddala mu nsi ezirimu egundi nga kati ensi ezirimu eddembe kiri all over. Bannayuganda bakikozesa naye nga si kituufu. Kakati ate mulimu era ng'oli ye avudde e Uganda nga bamutumizza nti oyo ndeeterayo omukazi e Uganda. Okitegeera. Kati gwe ne bakuleeta nga bakutisse ng'ogenda ku bufumbo, abo nabo weebali. Kakati waliwo n'abasajja omukazi asinziira eri nga yakolamu nago bandeeterayo ku muvubuka akyalinamu ku maanyi. Okitegeera. Nawe ne bakuleeta ng'ozenga masinale. Nemakoletanga masinale. Engozenga masinale. Mpulira. Ekitegeera bakuleeta kama mbaya bakuleese ng'ozze kukikola ki? Ozze kuteeba. Okitegeera. Kale ekyo nga tukimaze. Nga ogambye nti specifically bakuleetera omulimu ne bakusindika eno. Wiiki namba tugimaze. Temunabafuna mulimu. Kati wiiki namba tugimaze tutudde waka. Kati nze ng'omusajja yali amanyidde okukola okuyirira Kampala n'eri ebweru nga nali musajja mukozi. Ne ngamba naye kiki ekigenda mu maaso nga siraba kiddako.
kati olwamala oyo team leader yajjanga olumu n'asiibawo ko olulala n'agenda ne yeetoololamu kati olwagira munnaye n'akola ki n'aŋŋamba mperekeraako mu kibuga ne muwerekerako eddabani ne tugenda bagiyita taxi rank paaka ya taxi bagiyita taxi rank eri kati ne muwerekerako mu taxi rank naye ndaba emmotoka zaayo eza taxi baziyita quantum ezo South Africa ekola emmotoka ezeekolera waliwo obutaxi bw'olaba obukadde nnyo nkuwa ekifaananyi kya taxi rank waliwo obutaxi bw'olaba obukadde nnyo nga bw'olaba ku lw'ekibuye oba ku lw'ekatwe obwo obutaxi obwo bunnisaani obwo gye buli naye ng'oli gino okitegeera bukyaliyo n'osanga quantum zo nga mpya ziva mu Toyota nga mpya okitegeera nga mwezi actually eyo business erimu nnyo abaddugavu black South Africans bagirimu eyo bizinensi okitegeera kakati n'antwala mu taxi rank ne tulinnya ne tugenda naye ntuse bwe natuuka we twagenda ne tutuuka eddabani mu kibuga of course ndi mupya ndaba ebintu bipya abantu bapya olulimi sirutegeera yalumanyi nze sirumanyi naye yaŋŋamba nti babuuza bwe bati babuuza nti sawubona nti oli sawubona unjani how are you kati oli bwakuddamu siyapiira okitegeera kati ne tubeera mu kibuga awo n'agendako mu saaluuni kati we twagendera mu kibuga awo mu saaluuni akola ki tusanga bannayuganda bannaffe abamu be bannanyini saaluuni abamu basala nviiri nakugabe bannayuganda bakola emirimu egy'enjawulo abamu bali awo bakola printing okitegeera balina zi internet cafe okitegeera akati awo tuvuddeyo tutuulako awo katono tumala tuddayo ewaka akati neebuuza nti ye n'agenda ddi okukola ennaku nga zimpitako buli omu kyalindira kati bannange nali nabalese waka kakati munnange nga tukola ki nga tuddayo ewaka kati omulundi ogwaddako ebbanga nga ligenda litambula kati wano we tubeera batandika okuyombayomba omusajja keyateeka w'amayumba ago nga wona bana ebizimbe byo obifunira keyateeka waabyo kati keyateeka waabyo n'aleeta abapangisa kati keyateeka atandika okwemulugunya temusasula nti lwaki bano abaana abaakajja ani yabaleeta okitegeera jjukira bwe tusula wali eri omunanyini nnyumba takkirizaawo ku muntu kusula waawo waliwo space gye twali tusulamu awo fe abalenzi kakati tusula awo jjukira tulinako era ku makya nnyo ne tujjawo omufaliso okitegeera kati oyo abuuza keyateeka muganda munnaffe amazeeyo emyaka nga 8 atandika okuyombagana yeemulugunya simanyi oba mu kusooka bwe baali bamuwaddeyo ku kasente ono eyatuleeta tubeereko awo yasooka kuyomberawo naye ebbanga ligenze muyingidde mu weeks 2 ebbanga litambula atandika okuyomba yeemulugunya agamba naye bano abantu si balungi laba abantu babaleese babasudde wano ng'ate naye alina poyinti ye ng'alabanga ye yakirengera dda ng'alabanga badeni gye bamutaddeko kubanga jjukira muli awo mukozesa amazzi ekintu ekisinga ekitaggwa mu South Africa ge mazzi amazzi go bagabeerawo amasannyalaze gabeerawo naye kyenalaba awo gaali gakusasulira gaggwako ne bateekako era mu nsi zonna nga weziri nga Uganda era weziri gaggwako ne bateekako ozi n'okulongoosa awo olujja biki ebyo emirimu egy'enjawulo kakati olwagira nga ntandika okuvaako ewaka noonya ku bulimu ebbalibbali eyo oluvannyuma lwa wiiki nga 2 ono atandise okuyombayomba kati nze era ng'omuntu omuyiiya kye nakola ne ntandika okugendako waliwo mukyala munnayuganda ne mugamba nti owaaye olinayo ku mirimu eyo yali alina edduuka mu trading center olinayo ku mirimu eyo nzije nkole mpola mpola
kati ng'omukyala ampita yali alina birthday bajaguza nnyo bannayuganda eri bantu baagala nnyo showbiz baagala nnyo okukuza zi birthday parties ezo osanga omukazi mukulu musajja mukulu naye nga okusinga abakyala birthday parties ezo bazaagala nnyo kale kituufu anyway bazaagala nnyo kakati nga oba bakuzizza za abaana baabwe kakati nga mpita nti wayi jangu nongosezeeko wano abagenyi bange bagenda okutuula kati nga ngenda musajja atunga ngenda nongoosa ogwo mulimu gwa lunaku lumu oba lunaku lumu nga ngenda gwali kusaawa kaawo nga mpaayo kasente kati yampaayo ne ku ngoye zijjukira sente zaali mmeka oba yampaayo 5 giringa 10,000 egya Uganda ng'akwayo n'engoye nampaayo n'engoye za baawe zaali zamulekawo yakuyita kujaguza olunaku olwo yampita ngenda kunyumiza awo ate nzijukizza kati muku birthday eyo birthday yali egenda kuba awo baali bagenda fumbirawo bufumbizi naye ng'ate yo erina weegenda okuba awalala kati ate nga yo erina weegenda okubeera awalala era nga bannayuganda bagenda kubaayo kati ogenda kati ku mikolo bannayuganda bwe bayambaira ku ngoye ne beeragalaga nga otumanyi bannayuganda beeragalaga awo nga balinamu kasente ne bagulayo ku ngoye awo okitegeera ne baleka ku mamotoka naawe yoku interactinga okyale mupya wakava e Uganda baagala okuwulira amawulire agavaaki amawulire agava e Uganda baagala okuwulira biki ebifa e Uganda tutuuse ku birthday eggulo limu nga tetunnabatuuka ku birthday yambuuza nti engeri gy'obadde munnamawulire e Uganda obwadde jjo naabusobola obwamawulire bikwatagana nabwadijene obalowooza namawulire era kakati nga ngamba kati ebyuma byo birina byonna akozesa ngamuga kiri ekyuma ekyange kijja kuba tekijja kuleka muntu wansi naye nga tobiina nga sibirina ninamu laptop naye gakuliko ennyimba nayinako akazindalo kati ennyimba nga zenina nyimba ndowooza bambi ate zaali nkadde ku nnyimba ezaali ziriwo naye namukubaganya ne mumatiza nti ekyuma kijja kuba omukolo gwe neesiga kubajjukira kati mwembadde mu ludde eno kati ate nze ennyimba z'e Uganda zendeeta ziri gundi eziriko kati tugenda ku mukolo omuzindaalo gwe nalina gwali mutono nnyo okitegeera kati kirungi ku mukolo kwaliko emizindaalo eminene kati twakola bukozi gundi banyamba ne tukola bluetooth kati ne tufuna ennyimba awo nalina ennyimba ku ssimu twafuna ennyimba ku ssimu ne tuconnectinga nenkigalira awo naye nali mumatiza nti nsobola naye era kasente bakampa akatonotono kati tuli ku birthday connection ziri zitya gende tuyiteawo otandika abantu abamu oyinza obayita nti bannansi naye nga si bannansi bannayuganda abamu benyusiza nnyo okitegeera bwe baagala ofaanagana bakulaba batya omupya bakutegeera ennyambala yo oba okyali ennyambala olulimi lwoyogera kati nze ni musajja mukubi nnyo wa kikalu kati South Africa oba wakatuukayo mu bannayuganda bakulaba ekikalu ekyo weesaaniise bamanya ono yakajja tolina kwesaaniika ennyamba yaabwe teweesaanika eri free oli ayambala t-shirt n'ayambaterako jeani baagala nnyo jeani ezo abavubuka aba abasajja omusajja omukulu abakazi nabo bambala freestyle kitegeera eyo bakulaba mu birthday ensonyi zikubaamu bamu birthday wafunamu koko connection connection nazifunaawo anti oba olina okweyogerako awo nti bannange nze gundi naakajja kati awo asanyuse nga waakajja asobola okukwatayo ku kasente n'akuwa embeera agimanyi aba agimanyi oba tolina asobola okugulirayo k'okunywaawo n'onywako embeera ebeerawo okitegeera era omulimu we naddayo ewaka nasanyuka ngamba
sebo nakoze eki nakozeeyo ko kasente naye omukazi yasigala agamba wankubaganya nti oli DJ naye ate era wa DJ bwali bwagundi kitegera ne mugamba ebyuma munnange nali ndowooza abantu batono nnyo kumba abantu baali bangi naye nga twakyakala nakuba ennyimba z'abakongo ezo zino simanyi ani waliwo abantu abakulu abaagala ennyimba z'abakongo naziri nazo era zabanyumira kale tuvuddeyo ku birthday kiki ekiddako we twavaayo ku birthday wafuna omulimu mu connection yezo wafuna obeera tonnaba embeera yemu sinaba era nina okuddayo ewaka ew'omwami ewamusajja oli munnayuganda munnaffe seeka naye nga atandise okutusindiikiriza keyateeka atandise obagamba lwaki babaleeta ne basuula wano okitegeera atandise otusindiikiriza naye nga tugamba seeka kati bwe nafunayo kasente oluusi nojja n'ogulayo ku masannyalaze okitegeera oluusi nomanya zanyaziganyizwa batwalayo omwezi nga gomo oba weeks nga zizo webale nnyo kati akutuma n'okutuma n'akugamba ndeetera ku sigala ndeetera ku kintu wano ku dduuka n'ogenda n'omuleetera kati awo keyateeka oba yeriida keyateeka ye liida ajja kutuma waayi genda n'akutuma simanyi muwende muleete genda oleete enva ze munaalya genda oleete akawunga ekitegeera bwe bityo kakati ebbanga ligenda litambudde muwezezza omwezi omwezi katugeze nti guweze omwezi guweze naye tonnabafuna kyakkola sinaba naye ntandise natuuka natuuka ekiseera nembeera nga sinaba kutandika wuuliza beewaka e Uganda ndeseeyo omukyala n'abaana n'abakadde bange mbaleseeyo n'emikwano gyange era ndowooza bwana Kibalizo oyo ajja kubuulira nti yalwawo okumpuliza oluvannyuma ennyo jukira esente zaatuuka luvannyuma ennyo ezigula essimu eya smartphone nga zaava eno ate Uganda ziri ze bansindikira akakadde akagira ku simu y'oli munnange ate n'atagamba nti bataddeko kakadde kati nampaako sente ze yampaako nengenda ew'omukongo abakongo batunda amasimu amakadde sekena naye nga gabamalamu n'otandikirako nengulayo essimu yoba yanagigula 800 landi 800 oyogedde n'abagondi nengira layini nenfuna layini awo nenjogerako ne ku bantu bange awo n'omukyala nemugamba munaye natuuka nenjogerako awo ne ku bantu bange awo tususiza omwezi kiki ekigenda ebbanga erigenda litambula awaka wendi bannayuganda bembeera nawo abamu bamakanika ebyo babimaze anti wuliriza bannayuganda bembeera nabo abamu bamanyi okuŋŋamba nti owa emperekeraako wano ŋŋende nkanike kati ntandise okubanga buli gugwawo owerekera mperekera naye nga si interest yange yo yabwe amawulire okola ku TV eri oli nakugamba mperekeraako ŋŋenda kanika wano n'omuwerekera navuga emmotoka n'omuwerekera aba ali awo gundi njoleza ku ngoye n'ogukola nakuwayo kasente gundi kolamu kati balina kali eri bamanyi okyamuka waba afunyemu kasente bannayuganda n'agula ku mmere mwenna ne mulya n'agula ekyokulya mwenna ne mulya ne kabbiya n'akagula ne mwenna ne munywa ng'alinamu kasente mpulira bakyamuka abantu bakyamufu balungi ng'abadde alinamu kasente owerekera buli omu ova eno dde eri ekyo kitu kimaze kakati kakati ono eyantwala tuuka ekiseera mugamba naye ontwala ddi ku mulimu nga mpulira ewaka nkooyeewo nga ŋŋamba nti nziremu mumuwerekere mu kibuga kati bwe tutuuka mu kibuga eyo aŋŋamba nkubuulire akati bwe olaba muganda wange wane South Africa sente engeri gye tuzifunamu sente engeri gye tuzifunamu yanjawulo osobola okulaba omuntu n'omunyumiza emboozi yo okitegeera oba musajja oba mukazi bw'omunyumiza emboozi nemutandikira n'omubuulira nti osobola okukola kino na kino then oluvannyuma n'akubuuza nti ekintu ekyo kimalawo ssente mmeka kisente bwe ziti kale teyanziza lwanga ekyo kibadde kitundu kya 5
Katusoke tuwumulemu tukomawo n'ekitundu ekirala. Ekitundu ekirala we tugenda okutandikira nga William Lwanga omusama atunyumiza atabukidde eyamutwali South Africa. Amubuuza nti kyewandeetera okukola kyekiruwa, njagala tandika kukola. Tukomawo tovaawo. Kale tukomyewo mu kitundu ekirala. Kati tutuuse mumaze tuyingidde kumpi emyezi 2 oli akubuza akututte mu guni ng'era wongambye okomyewo omubuuza kyewantwala okukola kiruwa, kiki kyakuddamu? Mubuuza kyeyantwala okukola kiruwa, naye era yanziramu nti munaye wane South Africa nga ffe bannayuganda tetulinaawo mirimu gituweebwa gavumenti, emirimu ffe tugyetandikira. Osobola okugenda mu mirimu egy'okwekozesa, osobola okugenda mu kukanika, osobola okugenda mu kutunda eddagala, kutunda pony shop, okitegeera, kutunda eddagala erikozesebwa local herbs ezo. Osobola okugenda mu mirimu egy'enjawulo.